Ebya Shiba Kalungi tebigenda bulungi. Obufumbo bumutabuseeko anti omusajja aliko enkaayana. Taliiko omukazi omu oba babiri abamukaayanira. Waliyo n'omukazi omulala avuddeyo n'abeera ng'akaayana ku nsonga z'omusajja ono. Ne bannange abasajja bo baagala ki? Katusooke tukyebuuzeeko nga tetunnaba kwongerayo vidiyo eno. Abasajja bo baagala ki mu bulamu? Ky'omukazi kyalikola ne kikisanyusa omusajja. Nze ndaba buli lukya abasajja beeyongera kutabuka. Nze ndaba buli ddakiika obufumbo bweyongera kuggwaawo. Ndaba buli ddakiika abantu be bafuuse bamaama abatalina baami. Mu njogera ennyangu basingle mothers. Abasajja bo baagala ki ekituufu? Lwaki tebakiwandiika ne bakiteeka ku billboard buli omu n'akisomako? Kati nno oluvannyuma lwa Shiba okugenda n'omwana we n'asisinkana kitaawe w'omwana, bingi ebyatandise okwogerwa era nga n'omukazi omukulu yeetabye mu lukubo n'agamba naye ggwe lwaki tonviira ku musajja? Mwagamba nti mugenda zaala buzaazi mwana mukuze bukuzi mwana, naye ndaba omusajja owange omwefunzizza. Kati nno twabadde tuli awo Bad Black n'abiyingiramu n'agamba nedda mukazi munnange leka omukazi ayagala ebbaawe, baleke beeyagalire Kashiba ayagala ebbaawo. Oyagala omusajja omulala amugyewa ng'ate byonna byonna bye yali anoonya musajja yabisisinkana mu bbaawo. Era bw'atyo n'awagira Shiba n'amugamba bw'oba olaba oyo omusajja yalimu kye weetaaga genda naye, bwe kiba kyetaagisa mumuggyako mumuggyeko ng'ove mu by'okuzaala afuuke ebbaawo owaddala. Naye ate nga jjukira Shiba ye yatugamba ebintu by'obufumbo si byalimu. Ayagala omusajja ng'ayina ewuwe nga naye ayina ewuwe, beesisinkana bwesisinkanye wabula si byakwebeerako buli ddakiika. Ebintu bya Shiba byatugamba mubirabamu amakulu oba nedda? Ye naawe alaba akatambi kano oyagala kukola nga Shiba ng'omusajja abeera we nga naawe oliwo? Tubuulireko. Yenze Sheila Adita. Bw'oba tonnaba kusubscribinga ku YouTube channel yange, obutambi bwe buti bugenda bbanga bukuleka tugenda kubanga obulaba. Nkusaba ekintu kimu, subscribinga, okwate kade nga buli video yonna gye nteeka yekutukako bulungi. Ate era tuba tuwagala mu commentinge tumanye endowooza yammwe ku butambi nga bwe buti bwe tuli mu bakolera. Wabula nga ate njagala nnyo okwebaza abantu mwenna gye musinzirira okulaba obutambi buno. Wabula nga ate era mbabuuzaako nti muli muti eyo. Mwebale kutwagala, mwebale subscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kuviewinga. Temukoma okwo, mweyongere mu bungi tubeetaaga. Ku mikutu emirala gye tuli bulungi nnyo osobola okujja n'otusangayo ku mikutu emirala kwe tuli ayagala okwogerako naffe naawe n'otutuukirira. Bw'oba olina obubaka oyagala kutumirako ng'oyakozesa linnya lyange, ddoboozi lyange, kiteeka awo mu comment section tujja kuba tubitamu. Wabula ng'ate njagala tugendeko mu katambi Bad Black ng'awagira Shiba. When I talk to him about what I want, he's like, by the way, I would want this and I want and I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and he made it very, 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 very clear. Shiba akali mu kutambula ku mitimbagano katuwe ekyokuyiga naddala nga ffe abakyala. Mukyala njagala okugamba nti abasajja boolaba ku street bulenzi si basajja.
bw'osanga a potential man ng'omusajja ali potential husband, snatch that man. Omusajja oyo musinachingwe omutwale abakyala, it's what we know what we want. Omukyala okumanya kyoyagala n'ambition mwina okubala. Bw'osanga kiminister kikola wa president byani ng'omusajja omulabyemu potential n'omufunamu olubuto tolujjaamu, omwana oyo muzaale anaamwagala oluvannyuma. At least omusajja bw'alifa omwana alitwala ku by'obusika. Abakyala tubale. Woman of integrity, woman of accountability. Shiba talinawo kye yakoze, yalaba potential abasajja e Kampala bulenzi empale zigwa migwa tubuzaddemu buyiika endusu, tuzadde mu busajja obusirusiru obwo bukimuswaga simanya buloni katwe. Tebulina kye butuyambye abaana bakuze n'okukula. Shiba yalaba potential man n'amanya amagulu ge sawa kwe kuva mu feminist bamukole afune olubuto. So naawe ali eyo kola kyekimu. Bw'osanga omusajja obuvunaanyizibwa mubbe ku mukazi omunafu, mukazi oyo atamanyi kyayina. Bannange temuleka nti olw'okuba simanya biki. If you find a potential husband, kindly snatch the husband. Nange gwolaba waneeno lwakwekaza ndi tiimu Shiba iye. Nange gwolaba waneeno lwakwekaza ndi tiimu Shiba. Yadde nga nkimanya ebiseera ebisinga okwagala omusajja omufumbo si kirungi, era nga bangi babagezezaako baagala ne bafuna bizibu byokka. Nti woyagala omusajja omufumbo munnange toba on safe side. Kimanye nti nga bwe yakera ku makya n'alekawo omukazi we n'ayagala gwe, we bujja okkeera ku makya naawe akulekewo afune omuntu omulala. Abasajja bo mu bulamu bw'abakazi baliwo nga balambuze, kuba muli baakikwata nti omukazi talina makulu, era baakikwata nti abakazi bangi okusinga abasajja. Y'ensonga lwaki batukozesa nga bwe baagala nga bwe bakola ki, bwe batusuulawo. Kiba kya mugaso nnyo gwe omuwala okumanya valiyo nga gwe omukyala, n'omanya nti omusajja kyanjagalako kye kino. Naye we bukeera ku makya ekyo kyakwagalako ne kiggwawo, anaasigala akwagala. N'omanya mu bulamu bwo ogenda kuyimirirawo otya, oba ng'olina omusajja oba toyina musajja. Byonna n'obirowoozaamu n'obikubisaamu n'olaba kiki ky'osobola okukola mu mangu ago. Wabula ng'ate ennaku zino njagala mukkiriziganye nange nti teri musajja w'omu, taliiyo. Ogenda kumunoonya agenda kubula. Abasajja bonna naddala ku myaka egyaffe, myaka 31, 32, 33, 34, 35 tosobola kufuna musajja nga talinayo omukyala walala. Unless nga gwe omusajja oyo omwewasiriza. Ate era ne wookera ku makya n'omuwasa, era omusajja oyo abajja kuteekako omukazi omulala. Ebiseera ebisinga tutera kufuna abo basajja bafumba abalina bakyala baabwe. Osobola okufuna omusajja naye ng'alina mukyala we, alina n'abaana. Gwe ky'olina okukola kiri kimu, kusaba busabi Mukama nti omusajja oyo azze mu bulamu bwo abeere ekyo ekika ky'omusajja ky'obadde ng'onoonya buli lunaku. Omanye nti agenda kukuwa eddembe, agenda kukwagala, agenda kukulabirira, tagenda kukujuza. Sigambye nti nno tewaliiyo bafuna basajja batali bafumbo. Gye bali bangi bafuna abasajja nga si bafumbo era nga tebazaalangako. Ekyo nakyo gye kiri. Bw'oba omufunye, well and good. Bw'oba ofunye mufumbo, nakyo tekirina buzibu kasita oba ng'onoobeera musanyufu. Omanye essanyu lyo kye kisinga amakulu, kye kisinga byonna. Togenda mu bufumbo ng'omanyi ogenda kaabirayo maziga. Togenda mu bufumbo ng'omanyi tebugenda kukola. Togenda mu bufumbo nga gw'osinga okwagala tebigenda kunyumira. Obufumbo bunyuma nga mwenna mweyagala, mwetegeera, buli omu awa munne ekitiibwa, ate nga buli omu asapootinga munne. Ebyokufuna omusajja nga si mufumbo n'otuuka eyo n'okaaba kiralamu. N'okufuna omufumbo n'otuuka eyo n'okaaba kiralamu, kubanga abasajja bonna be bamu. Katonda akola atya? Ayamba buyambi. Yenze Sheila Adita, tusange mu comment section.